Uganda, but everybody that is in the UAE, Saturday, together with Abu Dhabi, yes. Sunday, this very Sunday, together with Club Freedom, the program, together with Wednesday, so I expect a lot of ladies, Jefferson, Yawamunga, Machala, everyone, so I'm so excited. Bana muyimbe mumuwulidde ennaku z'omwezi musanvu Saturday olunaku lwanja era olwakutaano naye olunaku lw'enkya abantu ba Abu Dhabi banaye Abu Dhabi n'ebitundu ebirinaanyeewo mujja okuyingatira mu 10 Tribe Hotel we tugenda okubeera Tribe Hotel abamanyi Howard Johnson oba Kasepiki opposite hotel eri opposite bagiyita Tribe Hotel ojja kunyiga mu lift M2 the Thirsty Dragon yebbaala mwe tugenda okubeera oba club mwe tugenda okubeera Abu Dhabi gira mu 10 zokka ate mu abantu ba Dubai ennaku z'omwezi nga 8 Women's Day Sunday ku Sunday bane mujje dira mu 10 VIP dira mu ebi abaguze emmeeza zammwe abasasudde emmeeza mwana muli bakabira ababuukinza tena kubuukinga emmeeza yo oluddewo niyo byatuusa ate kati mutubanja ki temuna kye mutugamba mwino tuwayo just dira mu 10 zokka dira mu 2 VIP Abu Dhabi dira mu 10 zokka Spice webale kuta abantu njagala bakubira just akapera bayinza okugamba oba leka siyo bapere mu just akapera so bana yingi ate ffe tugenda kuwa obudde obukumala oba akapera omukono gw'omusese gwankute ne gunkutula omutima atoba ndi ku kagari omutima sota nga kagari love your jumper baby in my life. Come on, love your jumper, baby, in my life. It's Saturday, but not Saturday, this Sunday. Takes back to Davis. yes